ne Katikkiro munenya kitono n'ensonga yamuyitiddeko nnene yageze era ensonga eno Katikkiro waffe asooka atteko ku kigere katono anyigeko kya wakati anyigeko ku kigere katono kubanga nanti kati abatwabira batuliza njagala nnyo bamanye ebintu bino nga byabadde era editor tujja musaba ka video yako akatuteekeremu kwaye musajja yimidde bulungi n'abuuza kati katugeze nze obwekitiibwa Charles Peter Mayiga nedda nze Professor Kateregga kati mbuuza obwekitiibwa Charles Peter Mayiga ate nono yabadde nayambadde nga gwe nno yabadde anyume masuuti musajja amanyi okwambala bintu lidde emirundi egiwerako mu butuufu bwakyo kiyinza okubanga kituufu kabaka alina baganda be kabaka alina abaana be kabaka alina abambejja bannyina twetaaga kabaka naye ate owekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abagamba alina famire ye mbadde nkizenze nga nkiwulira nanti alina abaana be alina famire ye kituufu ekyo kyonna tukimanyi abaana bo babanja taata waabwe era baddembe okubeera ne taata waabwe era bo bamanya bya taata libanja kabaka era babenaka naye eno kabaka ne bwensanga nalinnya sisobola officially kumubuuza nti kabaka aliwa era ngamba nti teyabalaga Katikkiro we ebyo tebyalimu teyabalaga Katikkiro we kyava aleeta Ddamula n'agikwasa mwanyina n'agikwasa Katikkiro ebweru olubiri Obuganda bwonna ne butegeera nti kati tosobola kubuuza mulangira mu ddembe lye mwana wa kabaka nti kabaka aliwa nga yabalaga Katikkiro no kyendaba ku Katikkiro waffe ng'omuntu onyiiga ng'omuntu okola ki atumbira ng'omuntu onyiiga ate ng'oluusi oyinza n'okulowooza nti abakunyiiza balina information gye batakola ki gye batalina naye njagala Katikkiro waffe amanye ng'ekyafaayo kiri kye naleese okusooka nti omuntu watuukira okwokya olubiri kabaka mwasula omuntu watuukira okwokya embuga y'essaza okuggumbulula nga muganda mu bwakabaka nga ne kabaka mwali mwebale kutambula wamu naffe ate mwebale kutwagala atukumyewo owekitiibwa Saava Sserubiri tukwebaza nnyo Mukama obulamu bwakuwadde amina kisiibwa kiddire ne twebaza abatuuze abantu bonna abala ku programu gye twasooka bajagala nnyo ebigambo wasengeka ensonga ati nabo ne bamatira era kyobala nti nno ng'omuganda yalugera nti byonna tutabula nti azina obulungi ava mu ddiiro naye ate bagamba nti yaddingana amawolu kati kuno kuddingana amawolu kugajjamu twagagajjamu nanti badde manyi nti kati omwiba aba mu ddiiro ng'abiibya ne mumufuwayo ssente mumuwa amaanyi akomewo enkeera kasi kintu kiyitirira kiba kyonoonese era kiba kigenda kisembeera kwonooneka kale affe awo si we tuli ffe twagagajjamu omukutu emboozi tugamba emmere y'amatu twagala kugijjamu omukutu so weewaawo owekitiibwa ensonga nnyingi ezigenda amaaso mu ggwanga ezimu zikaabya amaziga ezimu zikugamba twewuunya bwewuunya era mu kwewuunyagana kuno wetujja nitugamba nti nogwe oziraba otya kugamba nti zigaziyemukko ali wano abali Bulaaya bali mu nsezi enjawulo basobole okumanya ekitiifu kyeki tugenda tandika direct n'Omutanda Magulu Nyondo Ssaabasajja Kabaka ŋŋambo zigamba taliiwo abamu bagamba muwambe abamu bagamba gyali eyo mu State House abamu bagamba ali mu lubiri abamu gamba tanaba kudda ekibuuzo kiri nti naawe taata w'ekitiibwa tunaba mulabako okusooka byonna kanyanirize abantu abali ku Flashlight programu eno bannaffe mwebale kubeerawo okulaba okutunulira ebintu ebyenjawulo mboogezi b'ab'enjawulo ffenna okuyambagana mu kutegeera eggwanga lyaffe nga bwe litambula n'ensonga ezitali zimu
balamusizaako amannya nze Oweekitiibwa Ssewava Sserubiri nsanyusa okubeera nate nammwe ate ku miramwa gino emikulu ennyo. Ekibuuzo nga bwe kibuuziddwa, okusooka twafunye Katikkiro omupya twafunye okwogera kwa Katikkiro mu lukiiko. Ebirala byonna bibeerawo oba ayogereddewo oba ayogereddewa, naye eddoboozi lye erisinga okuba ekkulu okwagala okutegeeza ekiriwo mu Buganda kwe kuyita olukiiko lwa Buganda. Era we yabadde ayogera yagambye nti olukiiko luyitiddwa kubanga abadde ateereddwako akazito. Social media y'amaanyi. Naye kati byatutegeezezza nga bisuubirwa okukkakkanya ku mitima gy'abantu. Okusooka kwa byonna, Kabaka teri muntu asobola kuvaayo n'agamba nti ono Kabaka wange. Wa buli muntu. Era buli lwolaba omuntu akola statement eyo oba ekikolwa kyonna ng'agezaako okwagala okulaga nti ono Kabaka we, aba ayina ennono nnyingi z'ayagala okuseeseetula. Kuba Kabaka wa Buganda ayawukanira ddala kuffe ng'abantu bwe tulaba. Kabaka wa Buganda buli ekimukwatako kiba kikutte ku bantu be. Kabaka bw'asanyuka essanyu eryo abantu be baba basanyuse. Kabaka bw'afuna obukosefu nga bw'abulina abantu be bonna balwadde. Era ffe okuba n'akalombolombo akatwala amakula eri Ssaabasajja Kabaka kumusanyusa. Omuganda bw'amala ebbanga muye nga tategedde Ssaabasajja Kabaka alidde ki, asanyuse ki, akoze atya, Omuganda aba mulwadde. Era kyova olaba nti omulembe guli ogwayita tulina emmotoka eyatuyitangamu baagiyitanga Luva Okwaya. Yabanga mmotoka kwekuliwa ekitongole kya Nkuluze nga ena puroguramu ey'okuyita mu byalo eby'enjawulo. Ng'ekyo kitegeeza nze bwe mba mpoomerwa ejjuuni kinkakatako butereevu okutegeera ne Kabaka limuwoomera. Bwe mba mpoomerwa enkoko kinkakatako butereevu ne Kabaka agiwoomerwa. Buli kintu kyonna ekiyitibwa nga kyetulya mu Buganda ne kyetukola tukiteeka ku mmotoka eyo. Kabaka asobole n'okutegeera nti abantu be abavudde ekyaggwe bino bye balima era bwe bati bwe bawangaala mu mmere. Kabaka ekyo n'akitegeera. Era olumu asobola n'okutumya nti naye bali baava luddawo abandeetera kino. Ekyo kitegeeza nti kisanyusa nnyo Omuganda nti kyalyako ne Kabaka we kyakola ki? Kyalyako. N'olwekyo enkola eyo olaba nti ezze tubeera wamu ne Kabaka waffe. N'olwekyo si kirungi abantu bwe baba nga babuuzizza ne wabeerawo amaloboozi ag'okutaddibwamu bulungi oba okuyiyiriza ebyo ebibakola ki, ebibaddibwamu. Kati njagala okuwaayo ekyokulabirako. Kabaka Muteesa baamuwaŋŋangusa myaka gya 5. Yakeera ku makya nga tamanyi nti bagenda na kuwaŋŋangusibwa. Gavana n'amuyita entebe n'amugamba ensonga eziriwo gwe Kabaka w'e Buganda sayininga ku biwandiiko bino. Kabaka n'amutumira nga bw'ontunuulidde. N'amugamba nti nze kituufu ndi Kabaka naye ensonga eziri mu kiwandiiko ekyo si nze nzikolako. Nze siteesa abantu bange be bakola ki? Kubanga be bannannyini ba Kabaka be babuteeseza. Era siyinza kuteeka mukono ku kiwandiiko ekyo ng'abantu tebategedde. N'amuminyira ebiti by'abantu. N'amugamba olukiiko. N'amugamba abaami. N'ayogera n'abantu. Ayogera emitendera egi 3.
kati gwe kabaka okutwala ensonga mu bantu ennaku zino omuntu aba mu byobufuzi aba akutute mu referendum yennyini akati gavana agenda okulaba olwokuba baali balina kye basazeewo n'agamba bugano nti atumalira biseera pinga oliwa namukuba ku nnyonyi amawulire gagenda okutegeeza nti kabaka akwatiddwa era atwaliddwa mu buwaŋŋanguse nga anaatera nakutuuka nyonyi yagenze edda mu banka naye abantu ki kye baakola mu kiseera ekyo kuwulira bulizi nti akoze ki baakola ebintu wano wammanga kabina ekisooka olukiiko lwatuula okubiri era ne luyisa ekiteeso ekyokugenda okuwondera kabaka yonna gyali ono tonaba kutuula kati nze njagala kuwa omuganda ku kabaka we kiiko lwatuula era amangu ago gavana n'abaali emabega w'ensonga eyo bwe baamanya nti abantu bakakasa okugenda okuwondera kabaka gavana n'ayisa ekiragiro tewaba akwata ku ssente z'eggwanika kubanga olw'okuba twalina gavumenti essente ezo nga ziyitibwa wa musolo tezikwatibwako bo ne bakitwala tikiri nti okukuba kwejalabya ng'ate gavana omukulembeze ow'okuntikko awanga nti ate ne mukwata ku ssente nti mugende muwondere kabiri ezo ne baziteekako envumbo njagala okutegeeza olukiiko nalwo tetwakitwala ng'ekikulu era ssente tezaalukwatako abantu ne basonda ssente ezaabwe era eyali akulira ensonga eyo yali Eridadi Muliira ye mukulu wa looya Peter Muliira ne famire yaabwe naye Eridadi Muliira gwenkola ki be basajja abali mu nsonga y'okusonda ssente ezigenda okuwondera Sir Edward Muteesa abasajja ne babagana okuyita ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe abamu bayitira Kenya abalala bayitira Sudan naye nga n'Ebungereza abamu tebakolanga ki tebagendanga nayo n'olw'omukwano omungi abamu baatuuka tebalina mu ngatto bagenda kuwondera kabaka waabwe njagala otunuulire omuganda ne kabaka we bino ebintu abantu babijjemu omuzanyo batunuulire omuganda neki ne kabaka we ne bagenda Ebungereza essente zaabwe basobola n'okupangisa balooya abazungu nga si ssente za gavumenti ya Uganda oba si ssente za gavumenti ya kabaka essente zaabwe eza ssekinnoomu n'omusango ne baguwangula kooti ey'Ebungereza etaaliko kupano okutaali baddugavu ne bagamba gavana Queen yakulira kooti ezo era yatuma gavana n'agamba gavana kyali kyamu okuwaŋŋangusa kabaka wa Buganda kulaga maanyi g'abantu abantu wano baagaana okusala ebirevu baagaana okwambala engatto bazira okwambala ekkooti ne basiba nesupi ku kkanzu mutanda gwe twagala baagala mutanda gavana komyawo omutanda ebyo byonna kati ngezaako okutegeeza bino bireeserwa kutegeeza attachment omuganda gyalina neki n'omutanda ne kabaka we abaganda twalina wano olutalo lwe tuyita olwa namba 8 ne namba 9 lutalo lwa namba 8 ne namba 9 lwe lufaananako ng'olwo olukuŋŋaana olwabadde ekkololo okwemulugunya okwo okulimu iflis ng'abaganda bagamba twagala kwesunsulira pamba era twagala kwesunsulira emmwanyi zaffe tukooye okubeera abaddu b'abayindi abatalina wadde essamba y'emmwanyi kyokka ffe ne tukola ki nga bo batwala buki butwale nga babiyita byamannyo weni abaganda kye baakola kwekalakaasa mu kwekalakaasa okw'ekimpowooze naye nga kwavaamu okwokya embuga z'amasaza n'amagombolola n'ebyuma era
n'olubiri lw'Emmengo olwo lwalinga lwa mmuli baalulumba ne balwokya nga lwa Kabaka naye tekuliiko muntu n'ogu yakwatibwa yatwalibwa mu kkooti yasibibwa. N'olwekyo bino ebiragiro by'abamubakwate mu basibe ng'omuntu ali ku kisembayo aba muzibu. Kabaka gavana alaba nga Kabaka gavana ne Kabaka era wo Muteesa teyali muganzi nnyo eri bantu nga gavana ye boss nnyo nga Abaganda balabanga Muteesa akitiza ne gavana buli nsonga yaabwe yonna yonna ng'alinga agiziimu atagifaako era ekikomyawo emitima gy'Abaganda nti Kabaka Muteesa bulijjo ali ku nsonga zaffe kuwaŋŋangusibwakwe. Bagamba Kabaka bulijjo ne bwasirika ono Kabaka muziranga jjajjaawe ye Mwanga. Muteesa abantu ne bakomyawo omukwano ogw'amaanyi ennyo kubanga baamulabamu akabonero ak'obuzira. Wano kasita tolabikiramu kabonero ka buzira eno emmeezi ey'okumwanjo giveeko kubanga Buganda teyazimbirwa ku musingi gw'abasajja bampale zirebedde. Mpale nyola miguwa. Muteesa gavana n'abuuza Muteesa tukoze tutya abantu be baagala kwesunsulira pamba na mmwanyi ndi kyekyo ekiba kyankalanyize nti ye ne babita kwe kulaba ebyuma by'emmwanyi ku magombolola ebya pamba ne bituuka ne ku miruka abantu kwe kulaba cooperatives abantu kwe kulaba nga bazimba bakoze nezi banks abantu batandika obugagga bwabwe okusigala mu bo nga babugabana n'abawooza mu ngeri eki mu ngeri entuufu so si mu ngeri ey'obuddu nga luli bwe kyali era ebyobulimi ne bitereera Buganda n'akkakkana kuba bafunye chance beerimira beesunsulira bagenda mu katale ayeetuukira mu katale n'aseetinga naye olwo olutalo baali balwanagana n'Akabaka waabwe. Ebintu ebyayonoonebwawo tekwaliko kyamwami wa ssaza tekyaliko kyamwami abakungu ba Kabaka naye byali directly bya institution bya Bwakabaka kubanga baga nti ate kakati ti Obwakabaka bwaffe ate tebasobola kukozesa Bwakabaka bwaffe ate kututyoboola kati ekyavaamu enteesaganya zabeerawo abantu ne babakkiriza mu ddembe okukola ku ebyo bye baali bateekeddwa okukola. Badde nkuleetera kulaga nti buli kaseera wabaddewo akatuubagano naye ng'oyagala okulaba ekisembayo ku Muganda kwata ku Kabaka tonnyonnyola bikwata ku ki tonnyonnyola bikwata ku Butanda awo oba osaagirira kubanga emyaka egyo egy'ataano abantu abatandika okulinnya n'ennyonyi mu 5,449 ng'okulinnya ennyonyi wano omuntu ogamba nalinnya ennyonyi mwaka gwa 35 negenda e Bungereza ekyalo kikuŋŋaana ng'olwaliro waliwo n'atalina passport essebo abantu abamu batambuza bigere obumalirivu obwo nga bagukira Misiri ne balinnya amaato ogenda Bungereza kuteesa na Queen. Kati ebyo byonna byonna nkuleetera kulaga nti olwaleero bwe tubeera nga waliwo okubuuza Kabaka ali luddawa Kabaka aliwa Ssaabasajja Katikkiro yayogedde bulungi yagambye Kabaka yafuluma eggwanga n'agenda n'ajjanjabibwa mu kujjanjabibwako abasawo ne batuwa amagezi nti yandibadde awumula n'obutasembera ki bantu akadi akatubagiro kali awo amagezi g'abasawo tosobola kugawakanya naye Kabaka waffe ayina protocol olukiiko olwo ayina protocol entongole
emuvunaanizibwako kati yeebase yeekyusiza yakoloddemu yaseseemu eyo buli Abaganda bwe batagiraba bwe bamala akabanga nga tebagiraba batandika okutya ebintu bya Kabaka ali mu buwambe tebitandikidde mu kubeera nga Kabaka mulwadde. Abantu batandika kulaba protocol eri ku Kabaka nga tebagitegeera. Kituufu omulembe nga bwe guli okuteesa kwonna okwateesa Kabaka akuumibwe ab'emmundu gwe mulembe. Ekyo oba omanye ebya security n'ensi zaffe zirimu obutujju n'ebirala nga obutujju akozesa gundi tosobola kugamba ti Kabaka anaakuumibwa amafumu anaakuumibwa ki engabo. Asaba kubuuzawo katono okusamuka ekirimi. Kimanyikiddwa nti mu nsi yonna obwakabaka bwonna amagye g'obwakabaka baba bambowa. Anti mbadde nkugira sewo. Lwaki wano magye? Anti mbadde nkugira nti amagye ago yonga gavumenti olwaleero nange wano singa gavumenti erowooza nti bayinza okutuusibwako obuki obulabe yo mu kuketta kwayo ngati kusinziira ku information gye tufunye oyinza okukeera ku makya wano nga tukyasobola ku accessinga wa naye ng'obukuumi bwa ddembe kubanga erimu kuteeka ebigimu kirayo pulezidenti kyakola ebimu kyalayira eggwanga lino kwe kukuuma bannayuganda okukuuma bannayuganda obulamu bwabwe n'obugagga bwabwe n'ebintu byabwe. Ekyo kirayiro kikulu nnyo pulezidenti kyakola. Kakati wano eggwanga nga Uganda lirina obuvunaanyizibwa kubanga ba traditional leaders bano bali mu constitution balina okukuumibwa. Naye Omuganda olwaleero osobola okulaba ng'ogenze mu kereziya ne bakugamba nti oyo musirikale wa Papa, era abantu benyumiriza mu kubeera abasirikale baki ba Papa ne ku mikolo bwe baba kwebali babanjula ono musirikale wa Papa, naye nga talina wadde emmundu talina wadde akatale. Naye kiwa mu protocol y'ekereziya mu protocol ya Papa afuga wonna alina abasirikale abo abatalina byakulwanyisa. Naye kiwa abakkiririza mu nsonga eyo ti Papa waffe alina obuki obulina obukuumi. Abambowa ba Kabaka oba balina emmundu oba tebalina, oba balina amafumu oba tebalina, oba effumu terigole, omumbowa wa Kabaka ateeka okubeerawo. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kabaka alina abantu abamwetooloola ate nga bannono bwe baba tebalabika. Era Omuganda ne bw'anaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne bwe ginaaba myaka 3 nga kigenda kizimba mu y'ensonga okwebuuza nga taddibwamu. Lwaki ku lukiiko Namasole taliiko? Lwaki ku lukiiko Kasujjulubi nga taliiko? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabalangira Ssetu teyalabiseeko? Lwaki ku lukiiko luno Kibaale talabika? Lwaki ku lukiiko luno Ssaabakaaki takola ki? Taliiwo. Akati baga nti abo bwe baba nga tebeetooloddwa Kabaka nga n'amannya g'abantu kati ng'obuweereza obulala Kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi ne tufuna omukisa Kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekola ki? Ensi neebategeera. Naye dino bali kutegeera nti osaanira okusemberera Kabaka. Dino bali kutegeera kubanga okujja kwokoze eki? Oze. Naye ensi eri kutegeera ddi osaanidde okusemberera Kabaka. Nanti bakimbubuuzizza. Kakati ekyo ne kibanga kintu mu nnono zaffe twali kyaseetingibwa dda kubanga buno bwonna bwolaba
teri buweereza bwonna bwa gavumenti obeera CDF obeera IGP obeera kiki. Gavumenti etwala ssente nnyingi nnyo okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo. Okay? Kati ffene kye tuliita ennono tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo. Kati bwe tuba tetulaba bintu ebyo erwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza kabaka ali bweru ali mu ggwanga alwaliddewa. Ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi waleme kubeerawo kuyombagana. Ababibuuza bateekeddwa okubikola ki? Okufuna answers. Era abantu bateekeddwa buteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya kabaka waali. Kubanga kyenkulaze nti kabaka yalumbwa ne gye baamuwaŋŋangusiriza ng'abantu bakozesa ssente zaabwe. Kino Oweekitiibwa Profesa Badru Kateregga kye yaleese yakireese mu butendeke obw'ekika ekyawaggulu ennyo ng'ekibuuzo kye kizito alina okukizimba okusinziira ku situation nga bweri ng'amanyi concern ekirina mu bantu ne gyakibuuza amanyi bwe balowooza nga profesa. Naye teyaddiddwamu nga bwe yakibuuzizza. Kubanga okugamba obugambi ate ne Katikkiro munenya kitono n'ensonga yamuyitiddeko nnene. Era ensonga eno Katikkiro waffe asooka atteko ku kigere katono. Anyigeko kya wakati. Anyigeko ku kigere katono. Kubanga nanti kati abatwabira batuliza njagala nnyo bamanye ebintu bino nga byabadde. Era editor tujja musaba ka video yako akatuteekeremu. Kwaye musajja yimidde bulungi. Nabuuza kati katugeze. Nze Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Nedda nze Professor Kateregga. Kati mbuuza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ate nno yabadde nayambadde nga gwe nno. Yabadde anyume masuuti. Musajja amanyi okwambala. Bintu ya manyi bwe tulaba abagezaako tufaanana tubawa ekitiibwa. Kale yabuuziza bw'ati Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, ffe abeesobola okulaba kabaka twalikoze tutya? Ffe twesobola yazzeemu kati gweddamu akati enziramu gyonna gye yazzeemu nedda tujja abantu bagimanye. Omusajja ye engabo yamuzzeemu teyabadde mu mativu wadde n'akamu. Yavudde ku fulo nga munyiivu. Yagambe Oweekitiibwa bwe tunagulawo nti abantu bagende balabe kabaka n'ennyonyi zijja kukola trafiki tamala galabibwa. Egamba meaning nti abantu bonna bwe banagamba nti bagende balabe kabaka kegamba ennyonyi zisobola n'okutomereganira mu bbanga. Tosobola kwawula ani anaagenda n'ataakola ki kati ebisaanizo amulaba afaanana atya alya mmere ki n'ataagende. Naye ekyo kye nayise obutabalaatira ejjoogo. Si jjoogo kikyate ejjoogo kinene nnyo nti ensonga y'obutabalaatira ku bulamu bwa kabaka. Nyakimanyi enseemula wabadde wazze amaloboozi agabadde gajja nga kabaka abantu bamanyi nti mulwadde nnyo beeraliikirivu nnyo, naye nga bwe bagezaako okubuuza bo balaba kiwulikikanga ababaddamu babalaata ng'ate babalaatira ku bulamu bw'omuntu gwe balinako obuvunaanyizibwa era asembayo okuba omukulu mu bo. Akati awo weewafubutuka abantu okweteekamu obwannalukalala. Kyeno ensonga weetuuse bwe tutagiyimukiramu yandireeta embeteza. Mbeteza tekyeki. Kati no kankubireyo ekirala. Twalina omusango wano mu kkooti ya Njabule
nga omusajja yagenda n'akyaza kabaka mu maka ge n'amutwala ku ntujjo. Kaakati kabaka kitwale nti kabaka n'alabikira ku kinyumu ku mukolo Muteesa ono Muteesa azaala kabaka wafu. Kaakati Katikkiro amawulire ne gamutuukako ayina gy'alabiseeko obudde ogenda ogeranga omusajja bamusimbye edda mu kkooti, wakyazizza otya kabaka n'omutwala ne ku kinyumu n'alabikira mu bantu nga totegeezezza ensi butigiro nti kabaka ajja kujjako ewa. Simanyi owulira omusango ne gugenda mu kkooti, musajja n'ata yali mukwano gyo gwa kabaka. Kaakati tikuliisa eyo, Muteesa agenda okulaba nga musajja we bagenda okumumyumyula oyo Katikkiro w'ebiseera ebyo n'amugamba genda obagambe tewakyazizza kabaka, wakyazizza Muteesa. Edward bamuvunaana kutwala kabaka kubanga kabaka abeera ne protocol gy'alina okuyitamu. Kakati gwe bagambe nti nze nakyazizza Muteesa saakyazizza kabaka, musango we gwako musajja n'agusinga ate kabaka ye yamutaaza. Gwegero baga nti wakyazizza kabaka. Kati kitegeeza ebintu bibiri byanjawulo, kabaka kirala ne Muteesa kirala, kabaka kirala ne Mulange Mutebi kirala. Kati olwaleero gwe tosobola kugamba oti nkiwulidde emirundi egiwerako, mu butuufu bwakyo kiyinza okuba nga kituufu. Kabaka alina baganda be, kabaka alina abaana be, kabaka alina abambejja bannyina, bo twetaaga kabaka. Yes. Naye ate ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga n'abagamba alina famire ye. Mbadde nkizezze nga nkiwulira nanti alina abaana be, alina famire ye. Kituufu ekyo kyonna tukimanyi. Abaana bo babanja taata waabwe, babanja era Muteesa baddembe okubeera ne taata waabwe, era bo bamanya bya taata libanja kabaka, era babenaka. Naye eno kabaka ne bwensanga nalinnya sisobola officially kumubuuza nti kabaka aliwa, era ngamba nti teyabalaga Katikkiro we. ebyo tebyalimu. Teyabalaga Katikkiro we, kyava aleeta Ddamula n'agikwasa mwannyina n'agikwasa Katikkiro ebweru olubiri. Obuganda bwonna ne butegeera nti oyo kati tosobola kubuuza mulangira mu ddembe lyo mwana wa kabaka nti kabaka aliwa nga yabalaga Katikkiro. Giba giwunya era kugamba bugambi ti mwana obadde kyokibu gendi bwa Katikkiro bubunoonya kabaka, bubunoonya kabaka ne bonoonya Mutebi. Ode kakati njagadde okutaggulula akatundu ako kannono, tuleme kukaluubiriza bambejja tubalangira baana kubanga bo bamanyi ekyo kinene. Ate ekintu ekyeraliikiriza nakyo njagala nkitegeeza abantu bakitegeere. Sekawuka kaali kakulumye, bagamba ne bwolaba ekiyiwe ky'omuzi okola ki? Odduka. Odde bwolaba omunyi odduka. Bwe bawaŋŋangusa kabaka Mwanga taawe jajjaawe gye baamutwala Zanzibar eri Seychelles, tebaamutwala mu kkomera ng'ali luzira. Yali mu mansion, nyumba nayo nga nnene eringa ya lubiri. Era abantu be yagenda nabo bakyala be yabalina yazaalirayo n'abaana mu bwangangusi, era n'abamu baafiirayo. Era n'omwana we omwe yakomawo yakatufaako ebbanga sidde n'omumbejja, era n'abaana ba Mwanga we bali. Naye yali mu buwaŋŋanguse,
era abantu bwe bagamba nga ye twagala kulaba nga baga nti mutugire mugende mulabe era abantu bagenda nga ne balaba ku Mwanga ng'ali mu buwambe naye bamuttirayo ate ne taata we Kabalega naye bwe bamujja e Bunyoro Kenya gye yali teyali mu kkomera era naye bamuwa mansioni n'azaalirayo n'abaana naye tayimutebo y'okumutta bwe yatuuka era Kabalega bamutta kakati abantu bwe bakugamba kabaka waffe ali luddawa nga tulina history afaanana bw'atyo toteeka bitaafu mu kyenyi tolina musanga eri bantu kabaka be yakwasa kulembera bwe ndowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi abantu beetaaga si kubawooyawooya kuba ate n'okuwooyawooya kirala buba bwana buto kwegamba abantu beetaaga okubaddamu nabo bawulire nti bamatidde waliwo omusajja omubaka w'olukiiko eggulo yagambye mukama wange tulowooza nti ngaffe abaka abakiika wano oba naffe twandifunye ng'omukisa okulaba ku kabaka kale olwo ne bwe tuba tuzzeeyo mu bantu kirabike nti nno twamulabyeko bano bajja kugumya balala akati ekyo kyalabise ng'era yakizeemu ng'abalaata nsigambye kubalaata ayinza okuba nga yakizeemu bulungi mu ngeri ye bwe yagambye kabaka alabika ku matikkira ge kabaka agulawo olukiiko ngagula emipiira olukiiko egamba naye ate egimu ku mikolo kabaka gy'ateekeddwa okukola bubadde bubonero eri abantu obutamulaba nebagamba bwogamba nti abasawo baatuwadde amagezi kabaka obutabeera mumbi n'abantu be kabaka n'agenda e Kasenyi ku mwalo n'asisinkana abantu nga n'ebiseera ebisinga obungi abasawo b'ebyobulamu batugamba nti endwadde ezisinga obungi zifumbekedde nnyo mu bantu abasangibwa kuki kakati kabaka n'agenda mu nga bwe twamulaba kabaka n'agenda gye yasanga kati honorable minister Balamu na biki byonna kwegamba awo abantu batandika okugamba protoko ya kabaka nga tetugiraba kwegamba obweraliikirivu bwa kabaka w'abantu eri kabaka waabwe tebutandise kati wadde ng'alwadde waliwo obubonero abantu bwe batandise okutunuulira obulaga nti buno si bwe bubonero obuyinza okulaga nti kabaka waffe ali mu ddembe kakati ekirala Buganda guno si gwe mulundi ogusoose okulwaza bakabaka bakabaka b'e Buganda bazze balwala era bakabaka b'e Buganda ne bakisa n'emiki n'omukono wano kabaka Ssuuna yalwala kukomayo bukomi buyasebo awo olaba eddwaliro ly'e Mulago kati lwali lubiri lwa Ssuuna era olaba ekkanisa ya Kakande we wali oluzzi mwe bajjanga ebbumba eryabumbanga emmumbwa ogenda okufumula kabaka Ssuuna era oluzzi olwo oluli awo Kakande mwajja amazzi n'agatunda n'agagabira abantu ne bawona olwo oluzzi lwe bayita olw'omusamba Mulago owulidde lwe luzzi olw'omusambwa gwe bayita musambwa gwaffe baguyita Mulago tolowooza nti awo okutuulira eddwaliro ly'e Mulago nti kigambo kya Luzungu awo abantu bagendangawo okuwonyezebwawo endwadde ez'enjawulo era kwe kutwala ettaka eryo eddwaliro ne baliyita ery'e Mulago kakati bakabaka baffe kyembadde nzija okukola nti tubadde balwala era ne twala n'obudde okubakaki okubajjanjaba era kyekiri kyewawulidde profesa nga kyoba oli awo tuyinza n'omutwalirayo kadagala akaganda ng'ayina gy'akisimbula kubanga ffe bakabaka baffe tukkiriza nti basobola okulwala naye tetukoze kimala
kubanga kati golaba kabaka oyo abantu bo bamuyita kabaka afuga naye kabaka alimu akatundu akalaba. Kabaka is a spiritual leader waffe, era kino kyetumwagala kisukka okuba kabaka omukulembeze. Kabaka ono ali spiritual, is a our spiritual leader. Era kino kyonna kyogamba nti Buganda omwoyo ogutafa tosobola kulwanyisa, kuba tosobola kulwanyisa ekyo. Kabaka asukkawo buli kyonna kyetukola spiritually. Oliaki Kabaka yakola order yakivunanyizibwako. Oyinza kukitunulira nga bwolaba Ayatollah supreme leader wa Iran, si mufuzi, abafuzi bonna yabaleka eno, naye oli yakuyogera ekikola ekisembayo ne bwagamba nti ensi ezikirire Bannayirani bakkiriza. Kakati ffe ku kabaka kkiriza bakubuuza ekibuuzo, ate bw'olabanga kinafu oja kikubuuzizza ngambe nja kuddamu. President bamubuuziza ebibuuzo eggulu nga talina ansa yabyo. Omanyi yakoze yagambye anja basisinkana ng'ennaku z'obwezi 2 Juni ayongezaayo asobole okwanukula. Naye si buli kibuuzo nti bwe kijja kyanukule. Sakubuuzaako omwe bagamba okuyiga tekuggwayo, tuyiga buli lunaku. Owekitiibwa Charles Peter Mayiga ntuzobana lwa programu eno ajja kufuna byana bayizeemu nga kinoomu lwansonga onapo gy'oyogeddeko enkulu nti si buli kibuuzo kye bateeka ku mmeeza olina ansa yakyo. Yoyo omuntu omugezi. Sijja gamba nti Owekitiibwa si mugezi, naye engeri gy'abiddamu ebintu bye naye ge magezi ge nga kinoomu. Mbuuza, singa olukiiko oluddamu okutuula lwonna nga taleese ansa, oluza Munnayuganda ku kabaka we asobola kukola ati? No, kyendaba ku Katikkiro waffe ng'omuntu onyiiga, ng'omuntu okola ki? Atumbira. Ng'omuntu onyiiga ate ng'oluusi oyinza n'okulowooza nti abakunyiiza balina information gye batakola ki? Gye batalina. Naye njagala Katikkiro waffe amanye ng'ekyafaayo kiri kye naleese okusooka nti omuntu watuukira okwokya olubiri kabaka mwasula, omuntu watuukira okwokya embuga y'essaza okuggumbulula nga Muganda mu Bwakabaka nga ne kabaka mwali.